mukwanda Afrika yanja Amon eyo nga tuvudde tugeza butiravu mu kkooti enkulu yawuliza omusango gw'okutemulwa kwa Maria Naggirinya awamu ne dereva we wamu ku basibe eyakwatibwa ngono yali muvuzi wa boda balumiriza banne Kopuliyamu Kasolo n'abalala nga bwe balina kibamanyi ku kyokufa kw'abantu bano ababiri bwe kitino kiwaliza munnamateeka waabwe okusuulawo Tawulo Julius Sibambala ebintu bino n'abivaamu. Kooti enkulu ewozesa emisango gy'ettemu ku muwala Maria Naggirinya ne dereva we Ronald Kitayimbwa olwaleero eguddemu ensasagge n'ennabe. Munnamateeka w'abavunaanibwa bwe yeekandazze n'ava ku by'okuwolereza omu ku bantu be oluvannyuma lw'omusibo okuva mu banne n'abalumiriza ku byonna ebyaliwo. Munnamateeka Julius Sibambala asuddewo Tawulo oluvannyuma lw'omuvuzi wa boda Nasibu Kalyango okulumiriza Johnson Lubega okubeera n'akakwate ku byonna ebyaliwo mu ttemu lino. Omuwabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya ye yasoose okubuuza kkooti obanga muyivu munne yabadde asobola okuwolereza abantu be bombi oluvannyuma lw'omu okulumiriza omulala. Whether he feels that he will professionally be able to continue representing A2 and A3 at the same time. My leader says so because so further evidence in chief appear to implicate A2. Will you properly do it really? President, this is Omuvuzi wa boda Kalyango ayongedde okutabula ekibalo kya Kopuliyamu Kasolo gwalumiriza nti ye kennyini yamutuukirira okumuvugako ku lunaku lwe baawamba n'okutta Naggirinya ne dereva we era nti yali tasobola kutwala abantu bana n'amufunira munne omulala nga kati bombi bali luzira. N'aleeta abasaabaze kuba yali takyalina kukiita. Sebo bakasa. customer. You put a customer. Yes. Passenger. N'aleeta abasaabaze bana. Yes. Waleeta abasaabaze bana naliwo okukyemu ate naawe siteegi erinaanyeewo tewaliwo booda ndala emugamba nze kyeyange sikitikako basaabaze bana naŋŋamba ogwange nkukoze oba tyagala bakasitoma nze ngenze ebawe tobaagala nga osobola okunoonya kukyendala nombavugamu abamanyi. Onattotoledde kkooti Kopuliyamu Kasolo ne Lubega gye babakulemberamu ne be yali asitudde okutuuka bwe bawetera erungujja awagambibwa nti gye bawambira Naggirinya. Nampa essimu ye nenyogera n'essabu nemugansaba ekkubo jangu olwo wano bakasitoma bwe yajja okuteekako abasaabaze n'aŋŋamba walabudde nemugamba nti nalamudde ebbeeyi n'amubuuza balagabe. Bakira Kalyango alumiriza Kopuliyamu ne Lubega nga bo bali mu kagulibanyenya mitwe wakati mu kusoberwa n'okwebuuza ekiddako. Baali basimbiza mu layini naawe basookera ku omwami gwe bayita Asen n'anoonya kuba baali bamukumyekumyemu n'anoonya n'agamba nti manyiko oyo owa Kangwe ebiseera bino alina ebibiri nga za Kangwe yo nze. Kkooti ebaddemu katemba n'embeera etali ya bulijjo. Omulamuzi Isaac Muwata bw'abuuzizza Kalyango oba asobola okubeera mu kkomera erimu ne banne n'agamba nti Kopuliyamu yamulabudde dda okumutta singa ayogera ebimukuba. Kiinaako obuzibu kubanga era omwami oyo bayita Kasolo okutandika n'olunaku lw'eggulu yabadde alina ebigambo byafulumya ebitali birungi okufulumya mu kamwa. Omulamuzi alagidde ekitongole ky'amakomera okwawula Kalyango ne Kopuliyamu asobola okutaasa obulamu bwe. So now, these authorities, do you have a way of keeping him in a separate place? Let's leave everything with him. That is everything. You can, I just say, you know better what he said. Bino byonna okubaawo Lubega yabadde yasoose kwegaana kumpi buli kintu okutuuka Kalyango lwavuddeyo n'assaabulula buli kimu. Kkooti eddamu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno. Bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo ku Salt TV Omunyo.